Nyabazo kuwaba akazinga nedda soke tubalinde bawere tubakubera omuntu bomu bwe bawera tebabasobola nyumiza kati bangambye sigoni bamututenga biwala ttaka segirinya ali mu mbeera ki hey bamuwa nti kekakadde bave Nairobi babagamba badde bamalemu basuuse naye mu time eno myezi 3 baddeyo tejinaggwako kati awo abantu bagambidde nga bwogambye omutwala nga tali bulungi ekyo kifaananyi kyaluli ngaakyali Nairobi Bobi we yagenzeyo mulaba naye kati ate embeera ezzeemu okuba obubi awo ali ku nnyonyi ne x-ray eraga jjukira twambalaga kevida bwe yatamata Kevin Sambia ng'ekibumba kati obuzibu bwalina nze yaŋŋamba lwe nagenda ekibumba kigenda bakirya mpolampola kati ate ekibumba kizibu kati tutegeera ebintu by'ekibumba geraageranya ekibumba ky'ente ng'okikutte n'okisala wekibetentuka baga nti okiyinza obetentuka kati ate bwe mukireka ate kirwana waliwo sayansi awo gwe bagamba ayinza okukikolako naye kekisigo baba bakozesa bungi oba teyalimu ssente nga nnyingi bali bamutwalala e Netherland last year naye yali ate November December nga balimu obutiti nabaga nti obutiti ate bujja kutta busi naye bwekibanga tekitaasa obulamu wano tubisobola ku lwazi nejjinja ekkumu alinabeerera ddala nga naye waliwo annyonnyola amu ku ennyanda zenza naye tuwulire ekituufu ekiri ku mubaka wa palamenti ono wekawalidde annyonnyola naye ndozaaga bimulemere tumulemye okunnyonnyola bimulemye naye nga ffenna nga tusobola oba tusobola kuwaayo kasente kowaayo saala esobola tumusabireko bannaye Honorable atereere embeera gyali yeetiisa emalamu amaanyi naye nga tetumanya ajja kutereera gavumenti esobola okukwatako naffe abantu aba bulijjo tusobola okwesondasonda kuba kasente kekaganye n'atereera mu kusooka palamenti first of all ng'omubaka wa palamenti erina omujja bagenda okufuula edda mu maaso nga palamenti yetenanimujja palamenti bwe bagitegemerera tetwalitekimanyi olyayinatwala bweru kati ne bamanya Chris Obole omwogezi waayo n'agamba nti ensonga tugenda gikolako era ne bagikolako ndowooza naye waliwo ndoze eri specialized ennyo obanga byetaaga ate ssente ziba nyingi oba ate nga ki bana eteri muntu yemalirira we bafamire biganye tuyise akabbo tuyambeko kati waliwo annyonnyola tuba kyamuzungu kibuza kimusibye annyonnyolesa egginyo yatwaliddwa biwala ttaka kalo si bituufu era omubaka yazzeeyo kubanga ebbanga lye lyabadde lituuse ery'okuddayo okulaba nti abasawo bamwekebejja n'okwongera ate okufuna obujjanjabi obw'enjawulo ng'abasawo bwe baalagira era njala okukakasa bannakawempe North nti omubaka waali temuva ku mulamwa tusigale ku mulamwa bamuwa myezi 3 kulaba nti awumuddemu twakatambulako omwezi gumu naye kigambibwa mbu nno mumuzizeeyo nga n'emyezi 3 teginnaggwaako no emyezi 3 bamuwa kuwummula ekitegedde yasigala ali outpatient bamuwa weeks oluvannyuma lwa weeks 3 addeyo akole ki yeekebejjebwa abasawo abakugu then emyezi 3 egyo gye bamuwa okubeera nti awumuddemu kulaba nti avudde mu bantu okusigala nti oba oli awo abeera nga respondinga ku treatment kati embeera eri etya embeera ya Honorable njala okubazaamu amaanyi yazzeeyo ddi Honorable yalinnya lunaku lwa 5 akawungeezi era n'ayolekera eggwanga lya Kenya ku ddwaliro lya Aga Khan e Nairobi saawa zino wenjogerera kati mukubiddeko ku ssimu era embeera yezaamu amaanyi era agumiza abantu b'Kawempe North nti waali weewaawo akyali ku mateeka g'abasawo nga bwe bamulagira era saawa eyo yonna saawa awo emyezi 3 nga giweddeko kalo n'abatulaba ku Spark TV tuteekateekeddwa ey'enjawulo ey'okulaba nti
twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulamu bwa Honorable Muhammad Segirinya bwamuwadde n'omukisa gwamuwadde ate era n'okwebaza Honorable Segirinya Muhammad ebirungi byasobodde okukolera bannakawempe North ako ne bannayuganda bonna era olw'olukololo lwennyini olunaku lwajja okukola public appearance kubanga bannayuganda bakoze batya bamwesunza ayogereko gye muli bannamawulire manyi nti muyina ebibuuzo bingi manyi nti muyina obaolyawo bye mwetaaga okumanya ku bulamu bwe ye nga kennyini okubannyonnyola so ye enteekateeka gye tuyina. Yazzeeyo olunaku olw'omukaaga lwakutaano asuubirwa kudda ddi eno? Yaddayo olunaku lwakutaano olwa wiiki eno gye tukubye emabega asuubira okudda mu wiiki eno yennyini bwe bitambula obulungi senga byenaba tebitambudde bulungi era nja kuba mbategeeza kubanga nze ndiwo kubeera nti oba olyawo mbawa updates ezikwata ku Honorable Muhammad Segirinya Mr. Update kubanga twagala mwekuumire mu kumanya tetwagala mwekuumire mabega waabo kale wabaddewo n'abadde bazze babungeesa nti oba olyawo Mr. Update tukweka mukweke naye njagala okukikkaatiriza nti Mr. Update tetukweka mukweke Mr. Update ali ku mateeka g'abasawo ge baamulagira nti emyezi 3 awummule era abo bennyini bekivunaanyizibwako bakama baffe abakulu b'ekibiina n'abakulu abalala b'enkizo tetugaana muntu yenna kumulambula naye omuntu okumulambula tulina amateeka ge tuteekawo oba olyawo kuba waliwo abajja n'amasimu gaabwe nga bazze kukola ki oba olyawo kulabisa nga tebaagaliza Honorable Segirinya oli najja n'akwata ka vidiyo oli najja n'akola ekintu kyonna abantu abafuna ebifaananyi beebo bokka ababa ab'enkizo abakkiriziddwa okugeza nga Secretary General abantu abakuba ebifaananyi awantu awo kubanga nange nagenda ensambi yange akyali ensambi baali baŋŋaana naye yo olwokuba mumanyiraga nti nedda mumuleke surprisingly ekyewunyisa baba bakumanyi nabo bennyini babakulagirwe president wokugamba ebyagalaga naye waliwo embeera ng'ogyeko okuba tubasaasira abantu aba bali mu bulumi obulwadde ffe tetusobola kulumwanga first immediate neighbors oba family members tebalumiddwa naye ate baali badde bamanyi nti omuntu nga Segirinya aba afuuse wansi yonna kituufu kati ffenga bannamawulire we are always defending people's right to know abantu baba baagala okumanya abalonzi be baagala okumanya update kuba ye Mr. Update tojja kugamba Mr. Update alekuweebwako update kati erinnya oba obifuusizza olupapula amawulire bwe nti baluyita bukedde obudde bwe bukya babeerawo amawulire amapya nga bukedde kati gwe bwogamba nti oleeta buzibye kiba kikyamu Mr. Update is supposed to be updated upon ne bwaba agenze naye tojja kugamba nti Secretary General ate omulonzi we Segirinya omulaba bw'anaafunamu oluvuba bajja kuddamu yeesimbewo kati musabire ajja kuba bulungi kati tuddewa wazari kubanga twabalaze ensonga z'abadde akaayana nti ab'ekika baagala sente mwana akula kati yakumazeko naye bwembeera ku TV egejja teri ku TV tegejja ensoberi kati munange engoye bayisizzaamugga mpulira ab'ekika kya ba eyawumula bazika Mei Kayunga kati munaayi nti tebafa ku baana basajja bakuze abaana bakuze tebababuuzaako yatugana bagobe ewaka ng'alaba bakuze kati ati munnange nga balingiza si ensonga gye yawa atiraba kati ye mukyala ate waka naye ayinawo omuvubuka n'abaana bavubuse abamu ku baana baagala kwenkana Shakibu era benkanira ddala omu amusinga n'obuwanvu ate bonna basinga Diamond obuwanvu n'obunene n'omutanzania kakati abaana kwe kulingiza kwe ngambye nti akati omwana ajja Diamond azze n'ekitiibwa tebamuwa nze Diamond ankomawa kati so ani abuuza munne ngaali ng'omulaba oti Diamond atunulira mutabani we bwati kati bwe bwati baana bange oba babula kutuma nno Shakibu kukola mirimu gya waka kati byebyo kati abeeka abaganda bayagansemwaka oba kuyisaamu gaali tebamuyisizaamu bayogedde naye ebituufu bye bamanyi akagamba mu bufunze bamuyisizaamu nnyo
fene tugamba tebijja naye oli si yasinzalisamu eggaali naye banamwademu okuwayirizanga kungi naye olimba esitolo girabye lyoligino kyokka abadde balimba ndibaga nti era zaliyogomulabakola bwawo bwati nti ebikola kale nga si kituufu buulize zali mumulabidde ebbanga ddene tuwulire famire byegamba alina byasobola okukola byatasobola kukola gakuba nti aboogeze nnyo abantu baga nti aboogeze nnyo bayaaye babi naye ye ate taba muyaaye kuba oba omumanyi kati waliwo atali mwogezi nga ye muyaaye kuba tayogera tomutegeera naye ate olina era kyova bagamba nti the devil you are is better than the saint you don't know mbeeranga nga ndi better ndi bulungi okulaba nga oyogera nnyo nebikumanya ebirowoozo byo okusinga omugole asirika bwe kye nga tomanyi kikyasobola kukola yesirisanga eggole ejjombi bw'ogamba nti zaali wakola bye tubadde tumanyi twali twamanyira abeera n'abasajja bagagga nera gye yava eri n'akyuka ate n'atandika okufuna gwateekamu ye ssente ebintu si gye byatandikirooza okutabukira yazijjemu yagaggawadde ddi era tikyeŋŋamba nti talina twali twamanyira bali abalina zali yayagala gwayagala leero ne shakibu nafuna gwayagala kitegeeza yakyusaamu ku nkola finally ne bwetoola otuyera otya era oddawamuha oba shakibu yalese obuzibu yampushinga nti tunda kino njagala ssente tunda kino njagala ssente ate nawe oyagala kuleeta byabali bibadde boogera ebitakwatagana mbuuza katulabe zali bye yayisizaamu nabo bye bamuzeemu ebisoboka omusajja n'omulambo gwali tegunnatuuka kudda Kampala nga gukyali South Africa ne muyingira waggulu mu kisenge kye ne mubba ngatto za Louis Vuitton masati ge yayambalaga ga mitwalo 2.5 eja rand ne mubba masati omulambo gukyali mu ggwanika ne wakati tunaguleetawo for night vigil ne mubba ebintu omusajja twatuka omuzzaayo mu suuti gye yanyanjuliramu namugambye tojja kwata wano ku ssente tetulina ne suuti omusajja gye yayambala okumuzzaamu nannyini ssente omugagga yayambala suuti ngene mukebe ekifaananyi kya Ssemwanga ekindeese wano nsonga ya Zalyo tugamba nti tuli babbi aba famire yange nziza okunnyonnyola buli kimu ensi ekitegeere ekyamuleese ku vidiyo ku TikTok okujjako okwogera yali ayagala tutunde ekizimbe ky'e Makerere nga ekizimbe ky'e Makerere ayagala tukitunde $60,000 ejja dola ng'ate ekizimbe ky'e Makerere kigula $4,000,000 eza dola. Kizimbe ki? Eky'e Makerere waliyo flats za Ivan neziri gyeziri eyo Makerere kati zebaagala tubawe ebintu batunde $60,000 ejja dola nga n'amasomero ge South Africa agaali 24 okitegeera kati essaawa zino gali amasomero 4 50 gyagamba gyayinamu ebyo ebintu by'abaana 50 yawuli mu South Africa okitegeera twasalawo 50 eyo ebere nga nayo y'abaana ne tutagamba baki ba South Africa kano ke tuganye okutunda ekizimbe ky'e Makerere okukitunda $60,000 gye bali bagamba okiwulira kwe kudda mu balooya bange be nalonda nze nnyini nalonda balooya okiwulira mu kulonda looya ne mulonda we namulonda ne nteekako ba director bange n'essaawa zino nze mbadde nfuga Zali okuva Ivan Luyafa paka kakati myaka kigenda mu myaka 8 nateekawo director wange kati waba agamba nti alina mu 50 mu Brooklyn State College nateekawo ba director bana ne nteekawo King Lawrence ne nteekawo George Embuga ne nteekawo omubuwa yali Skubati ne nteekawo ne Kinene essaawa zino abaddeko yakavaako omwezi guno toyinza kukwata bintu by'abaana by'osuubira nti by'abaana bo nga oyagala tugabanya abaana ebintu byabwe gwe n'obikwata n'obiteeka mu mannya go ze zino empapula ze mulaba wano zoziraba tebiri mu mannya g'abaana kubanga tulinawo n'omwana omusika naye ali awo tulina okumuggyako DNA ku mateeka g'eri South Africa nze mbapulofenga kubanga nze king of the next of king okitegeera nze nnonda abaki badirector babeereko nalonda badirector bonna nga ne Zali atudde ku meeza nange nga we tutudde wano okiwulira ngalaba talina ngeri gyabiyingiramu kuba kati oyinza okubeera awo ng'omanyi nti olinamu 50 nga gwe ownership naawe oli ownership munowe mubadde afudde ng'olinamu share n'otagenda ku badirector straight nenkufuga emyaka 7 paka kaakati je zino director wange gwe nateekawo yansindikidde empapula zino lawyer gwe nali nateekawo yamugulirira namuwa ebintu bino byonna nti nga ye share order omu 100% je zino empapula
muziraba ze zino bena babisindise ate nga nkyalina story nnyingi ku Zali okitegeera zizino zonna empapulo ziraba nga yegabanya 100% mu bintu byabaki byayita eby'abaana be abaana be adduka DNA etulina osooka okuwa DNA eze South Africa mbapurufinge oluvannyuma okuba purufinga bave mu manya ga Tale okiwulira kubanga alina omusajja gwe bayita Tale mu South Africa akyali mulamu okiwulira waba akyali mulamu mu nsi South Africa Zali akula fraud by this moment okitegeera empapula zino nga womuziraba wano ziri mu manya ga Tale ate mu South Africa ate nga mu South Africa akyali mulamu okitegeera kitegeeze South Africa ono mu South Africa waba yawasa Zali alina otwalako 50 okitegeera abaana baffe nabo basigaze mbu 50 we basigaza 50 ate nga 50 ye agamba yiye kitegeeze ba zero n'abaana ba Diamond nabo bagenda kutwala kuno kubanga abaana ba Diamond bennyini nabo babateeka mu bino ebitambula bya Tale abaana babiri okitegeera kati n'abashakibu no banajja nabo era babateeke mu ebyo okitegeera abaana baje bamanje ebintu byabwe kumamirira nti Ssemwanga waneeno yakozesanga amanya ga Ssemwanga naye ngeri South Africa inayo amanya amalala era nga Zali waba wakufuna bintu ajja bifunira ku bino ebiri wane Uganda eri tafuna nedda ne Ivan ayinera amanya amalala bwe omulambo baguleeta entebe ku kisaawe ku kago naliwo nakuba akafaananyi nga kaliko amanya getutamanyi ageri South Africa kakati ono omusajja awaga nti Zali alina omusajja omulala South Africa nga mu South Africa ayinza n'okuba amanya ga Ssemwanga gali ng'ono gatategedde age South Africa nga gwayise omusajja omuntu ayinza okukubamirira olunyata bw'ati nga yazze agati kati omanyi zaba ekikamba banyi tugere tumusomere ne bagattamu ebirimu ebitaliimu byonna bwe batyo nze kyensinga okwagala mu mbeera eno abaana bano babakuzizza batyo bulungi abaana basajja bakulu kitegedde beetaaga famire yaabwe nga bakkaanya ne maama kuba ate maama ne muweera credit Zali abaana abo afubye okubakuza ate kati Zali agamba nti ebintu okuva lwe babimulekera azza abikulaakulanya naye famire egamba nti ate oli mu mabanja South Africa n'ebyeyagala okutunda wano eno yagala genda kusasula amabanja naye kati ngeri gye bali ba Luganda kuba Zali kati yayingira ekika batule bakkanye ekizimbe nekibatabula kyebagamba batunde kiri Makerere wali ekizimbe kyagaana okugwa okuva Ivan lwe yafa kyakomaawo wekyali wekyakoma kati anayagala kitunda kyokka naye yali tannafa 2010 awo nzijukira we yakoleranga nga ayamba nnyo abantu ekizimbe nakyo nga kirya oba ekizimbe kinyingi ekyakolemirwa kifaanana bubi nga bw'okiwulira kiringa kifulukwa naye nga ate kinene kya myalireegi 5 kiri awo kale katubasabire Child Statute egamba nti everything you do must be in the best interest of a child buli kimu kyemukola kinakuba ku lwa bulungi bwa mwana abamu ndowooza bawezezza emyaka 18 ndowooza ababiri alina basatu mu Ivan abaana abo omu ndowooza ayinza oba yatannaweza naye ne bw'aba awezezza 18 era ebintu biba by'abaana naye era bagaza bimba ebintu yagana biteeka mu manya g'abaana biri mu manya ge owange kasita abaana babe nze owange nedda kati bintu bizibu kasita byakika kasita yabazaala gwe tumanyi ebuwama ebbaala eri gye nabagambye otwayise ebuwama sikuddayo nabagambye otwavudde Vira Maria twazze buli bbaala zinjiyingira eri nabalaze yekatende yabaddemu eŋŋumi kati eno gyenayingidde nasanze vibe nnene wabulayo yanneme otutegeerategeera kwegamba bagita jazz buwama bono ali ku kino oli ali ku kiri oli ali ku kiri kaakati ngenda okudda ku sayidi wali ng'ekiri buli nga namungi w'omuntu bali abanywa oyo yennannyiniyo naye baabanga byayogera yayisiza mu lwasa eggaali ne bannange bw'ogenda e Masaka balina emboozi zaabwe 2 emu yanneme okwogerako era abantu babeera baga pulezidenti okyali pulezidenti woluga emboozi nekulema kasumba motors nkutumidde naye twayingiddemu naye
nga twetala kakati nembozi yannemye okunnyonnyola bannange yafuserebu waabwe mbozi ye Masaka eserebu waabwe banyimbuuzizza nnyo ne ngamba n'ebyo ebinyanyanya bakyabiwulira kazadde wabula omuntu anaakuwaabira nja kubeerawo ku lulwe tukuwaabire kale toyina tulage ebyebbala bwe byabadde nedda tulage buwama bbala yebuwama mukazi nze nayogedde ku ebyo nze bannange mundeke amaabo baleke bajjeko tulage ebbala Gwani yenze jazz jazz toyina ddala yenze nanyini wano jazz motel mwepaka abantu b'e Masaka Lwasa yabafulula Lwasa kyanyumya uwuze bebbala ekyaliyo Lwasa mwamuggalawo ate Lwasa akyalina ki akyakola ki tuliwo tuliko ng'okya musenyi oli ku muzuuli tuli mu vibe webale okujja Brigade TV olaba nnyo olugambo ndulaba nzaani oba toli ku muzuuli Mr. Seguya nsanyusa okulaba mu kifo kino etubadde tuva Masaka kukwanjula netugaka tuyiteko wano tulaba abantu bajjudde mu kkubo ne tubuuza eno ekirabu sirikiya mwe gavana yammwe gye bayita jazz yaffe yebuwama ndabye ebiwala ebisagala muno buwama kati gwe wafuuka mukodomi wa buwama bwagamba kyezaamu awo DJ Oma esagala kudda mu naye sekuyala abantu abasinga bakukkiririzaamu olina abantu bangi nnyo be inspiringa bw'osobola okugamba ekintu ne bakuwuliza era ne bakigendera njagala ombeera abavubuka eyo amagezi abazaala mu baana abawala ne babasuulawo bamanye kibi nnyo n'obulamu bwakyo bwonna nga bwebumanyi era omuntu azaala mu mukyala n'amusuulawo kyalibadde kirungi ne Katonda kamuwadde n'akamuggyako nga tategedde ne kafuna engeri kagenda eri ew'omwana gwasuula kubanga gwe baba tebakusuula bakulabirira gwe lwaki tulabirira mufuuka mutya basipaamu dona basajja mmwe nnyabula mwakaolugero ekirago abasajja abatalabirira baana bantama bantuuka wano soka ompa obutaano katujja kukolagana toka kwetegereza tondogeramu olabirira abaana babo nze mbadde ngamba babavubuka simanyi nabwo kirese kuba kyantama tabantamaze namala okuzalamu n'akatono koyinza omufunako nayagala akalwanire bagamba bwe bati lwakuba obudde bugenda otuddukako bagamba batya bwe tunafuna obudde nja kyebagamba maaso eri anti kati buli lwaba abafumba bawezeza emyaka 5 manya bubadde kugumiikiriza busirusiru bwa mwami na kugumiikiriza bujozi bwa mukyala abakyala bajozi wakiri akuvuma mu magezi n'omudeeka n'obuuza mama abaana oliwa siriwala ndi mu lusuku yenaga siriwala ndi mu lusuku kwegategeeza ndi kumpimpi naye atagambye siriwala era bw'omugulira ekyennyanja n'alya gamba agira bugumba abusosola naye ng'akusoza kati ate omwami mu butumbaavu bwabwe omwami kyakola kimu famire eno nemulema nakitegeera nti emulimi talina fiizi teziwera kale Katonda teyamuwa bugagga ayeeyi yabiganye kale nebigaana agamba ŋŋaani nemeddwa n'omwana tasoma ate n'azaala ku bbali
kati olemeddwa oloozaala oteeri okitegeera bano bakulemye ate ogenda kuwawankuza balala kati famire wekula omukyala omu omuzadde moganya omuwasa oyagala kuwasa mulala katulabe namatovu mwanyinaze yazazanya ebinauganda ayagala kufaanana Florence Nampijja ekyo kyokka kyekyamulese emizanyo mutulageko namatovu oyo omwaniriza mu kisaawe oyo mulungi ng'abengabi bwe balaba akayindo keeko otuma twetolo ava kali atuyiridde obuntu bungi obusaamusaamu naye abantu abasajja basinga temukyagala lipstick aleeta ebizibu bingi ogenda okuddeko ekkooti ejjudde lipstick awo we wali obuzibu nti omuntu byazza atya nadde twogera naye omukuba bifaananyi emimwanga gikoyo ku lukuunyagombeera tubeera ne buno bwe mwagala okuba bwangu wakusiimulasiimulako n'ekyokubiri bagamba ddala lipstick alwaza kati mwe bululwe mulyanga abakkamu omuto ne okumusiiga abasajja naye egamba ne bafuuka ba passive smoker tigonywa sigala omukka gugenda bwono nga tamunywedde ate linaalwala nnyo bannange kati katuwulire omukulu ono eyalese emirimu gye gyonna najjo zanya ebinauganda omugambye welokaamu mukwano oba oize ebinauganda emirimu togireka teriyo sente gyeziri naye n'emirimu emirala mikulu nnyo muyina opportunity gwe byofunidde bwobimanyi okusobera ekimu ku kimu tandika nti omanyi nnyo tandika obudde tetugenda kubufuna katusoke tulabe story tojja kunchalenjinga nga nze mbimanyi dawe etandika wesimba jjali nyabula ng'omusezi ali basajja batabirira baana banyizizza nnyo kyobula flares zaali nnye katusoke tulabe nabatovu tomukanga nno takisedda nolubizanya gwe sooka omulabe azanyirawo nyanze namatovu Caroline Grace naye nga nkozesa nnyo mu Mbeja Carol okola ki ndi muzanyi wa firimu era nga nzanyira mu kibiina for now tukyalina erinnya lya Team Ham ne within time erinnya ligenda kukyusibwa lifuke Africa ekuzanya ebinauganda okumaze embanga ki for now ebinauganda ndi mu myezi bwezi nkyali mu myezi bwezi naye nga soon making a year kyekyasinga okusikiriza okujja mu binauganda talent injirina wali ogyewulira ate era nga njewulira injirina nenga mbakanzi gyendaga abantu gyesobola okukola olwo sofa wakazanyayo firimu nga mmeka for now firimu eyakafuluma ekyali emu naye nga tulina bingi byetufumba essaawa eno ndi mu firimu gye nafulumamu oba giyita omusambaganyi omusambaganyi yekutte bannaye buli omu agenda asakinge ku YouTube channels omusambaganyi timuhamu omusambaganyi yeriko era mu firimu nzanyanga Gabi secretary mainly essaawa zino naye nga waliwo ekirala ekinaatera okufuluma ebintu by'okuzanya bino wabitandika ddi okuzanya kuno eno nakutandika mu mwezi gwali mwezi gwakuna ng'ozuula nti olina ekitone nkirina wakizuula juzi anedda nali already nkimanyi naye nga omanyi nga nkyalina okweteekateeka n'okunoonya omuntu omutuufu gwe nina okutuukako era paka mukama we yansula mwami Hamis Sekuja era yannyambyeko okutuuka walino wendi edirector wange omulungi simanyi nakyo nyinza kumwogerako kuba musajja mulungi nnyo engeri gy'omuwaanamu temubanga muyinamu engeri geri nedda yebeera ndowooza y'Abannayuganda just twakikwatanga kulya mmere ogambye director wamwe director waffe era director wange ow'ekibiina yani erinnya ye Hamis Sekuja ate bagamba ba director ab'ebinauganda tebateze bibatu bitooke byebigwa ekyo kiri mu ndowooza y'Abannayuganda kyenyiza okugamba kubanga ekituufu ekiriyo nti tewali gwe bakaka era yabakikutegeranga gwe owulira okyagala ogutali musango tali mwana muto era n'abato abaliyo tubalaba nti abo bato kuba abazanyi ba firimu abato tubalina muntu kyoyo azanya ebinauganda guwasinga olaba n'ogamba abula n'omuntu anzanyira bulungi era wemba wakuzanya abeeranga ye oba n'okumukirako ekituufu kiri nti omukyala Florence Nampijja omwagala nnyo nnyo kikyasinga okukola ekyo ekiri standing out n'ogaba n'omukazi ono azanya kyasinga okunkolera nti akola nnyo ekintu kyennina nze omuntu ebintu byazanya si byali azanya nnyo nga wavuyo naye nga nakyala esi mukyala wavuyo
Okay. Ate nga nange ekyo kintu kyensinga okumanya okukola. Nsobola nnyo okuzanya ekintu ekisomekazanya okuzanya kyendi. Bwe wali ojja mu industry eno tewatyamu kuba bagamba eddogo eriri eyo liwonya n'okuwunya. Ate era bikwata abikkiriza. Nze byo sibikkiriza. Oli muntu wa ddiini nnyo. Muntu wa ddiini nnyo, ndi mukyala Mukatuliki. Sibikkiririzaamu ebyo. Naye nga wabiwulirako? Sibiwuliranga nako. Sibimanyi nabimanya era nze sibiwulirako. Mikwano gyo tegigambako? Ffe byewaffe naye tebiriiyo. Birika biri walala naye ewaffe tebiriiyo. Bwetegeeza to interactinganko n'abantu bonna balala abazannya bina Uganda? Si nnyo, not such. Kale sijja kugamba nti nkikoze nnyo naye nga nali nkikozeeko n'abantu abalala ne batuukirira ne mwogera ne mukola ki naye nga ebyeddogo sibirabayo. Uganda wano naye nyini nga director n'asanyuka. Atanyagaita asanyuka ebyo tebimulya. Yaguba ddala bimulya. Wabula bw'omwogera nga bwe wayogedde oli gwe mukazi gwe. Golaba nsobola. Tujja kwekubaana nange nkuwaabiri. Naye omuwala oli weyagenze si wabi. Wambi Segujja walamu wajja kukola. Yani mukozi munnaffe wa mathematiki. Yatute n'amatovu katumusabire. Ate lwaki otaddemu omusabira nga bw'oseka? Nedda njagala afuuke w'amaanyi oyo mwanyeraze. Afuuke w'amaanyi naffe kakati tugendagendako bamusa ali Makindye Haruna takyebaka kati azatubuulire kakikazzaako shoya byonna bitunnyonnyole. Tuli wa Haruna mu biro olunaku olwaleero naye nga gwe kyolina omanya embeera etambulira ddala bulungi nnyo. Yenna gy'osinzira okutulaba nze Musa Ssemwanga atusigaze ennaku 17 twegatte ku musajja mukulu ono ategese ekivulu kye bayise Haji Haruna Mubiru live in concert ku Serena. Ennaku z'omwezi genda bbeera 9 omwezi ogujja. Mwami Kaya ngambye Ssemwanga engeri gye wagwa okubala kitegeeza tusigaza ennaku 17. Tumukyaliddeko olunaku olwaleero naye gwe kyolina omanya ebintu bya ddala ebiri wano ebintu biri very serious. Nyaba oli oti? Nze so. Gwani? Nze Haira. Ani? Haira. Haira kitegeeza ki? Haira, that's my name. Naye ng'obulamu butambula bulungi? Yes sir. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa. Kale ebyo embeera bwetyo bweri. Tulina Jona Mitala ku kamera abantu nsanyusa okulaba se. Bwe muto mu kikola oba lwakuwa TV eze? Nedda batyo ekikola. Gwani? Nze Zulfa. Zulfa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwe kati okola ngani wano? Kolanga waitress. Waitress. Haji ali ludda wa? Haji ali anywa kachai. Anywa kachai. Naffe katumwegatteko. Thank you very much. Tunoonye ku Haji wano mpola mpola tulabe nti embeera etambulira ddala bulungi nnyo. Yonna gy'osinza okutulaba ku Bukedde TV 1. Tugamba segment eno bagiyita ekyenkya ne celeb, a celebrity breakfast. Nze Musa Ssemwanga tuli Makindye era tugezaako olaba nga embeera etambulira ddala bulungi nnyo. Haji yoyo Haji ndabawo kyayi n'obusera ekituufu kyeki? Ekyokola kunsanze ndi ku ssimu nzise kyogamba Haji owa gamba Remy akubire gundi eri bagende akubire Sham mugende ko airport sanga 7 bakubire ne katizo kandi ku TV ndiko TV 1 abasazeko. Haji oyina n'abasama bagenda okujja ku Serena bayika kati sister wange ayinza obutaba wano ku mwanjo ebyaddala nengo obulamu buli butya Haji Haruna Mubiru? Obulamu bulungi muganda wange ngenda gitya oli fresh and clean tonda abandi kuli envu oli kuli envu angamba amenvu ago kyenjawulo kano katogo ka nkoko wano tulya ka nkoko sika nyama sikalabanga kako nga kwekyande munje kali era kati mbadde mayicho zaako nti omwana akakole baba wata tunagamba ki ngundi baba we badenda kukakasa obugumu Haji wayo oguma nayo omala okakana balena gamba Haji beboogera bituufu nti oyo Haji mugumu ebya ine nawe Haji oli mugumu era si buli omuntu n'oguma kuba obala omanya nti kati TV eno njifunako kinene obutogo balye kati muli obutogo kuba njifuna nejugera kankoko kankoko ono Jona talya nyama
Jonathan alya nyama alya enkoko naye nga Haji abantu ensi yonna etulaba eyo olina abawagizi ebule n'ebweya abantu bagamba Haji yalwawo tuwa concert ku Serena kekadde eno kekadde omulanga gwe naguwulira nawo si mulanga tebakuba mulanga naye ensonga nalinga nziwulira nga amatunga agudde kubanga abawuliza be bakama baffe oba baffe bafaanizi baffe be batuwa ekyokukola kati sebo bannyabo ne bassebo nakiwuliriza kati bwe budde nga mwenda Serena. Yes. Obadde oludde otegeka Haji obadde omaze ebbanga ki? Wow, mbadde ndudde kubanga kuva covid biseera bya covid awo nga tanatandikawo naawo nika yase yatandika ate nembeera nga eyava mu bintu bino. Naliko ku concert ye yasembayo yali 2017 ku Obligato wali bagiyita Kanyampisa album launch Kanyampisa webajulira buli omu ne yesereka ku munne. Yes. Wajuza Haji. Najuza alhamdulillah. Abantu beeyongedde okwagala Haji. Ekyo nno kya kikulu. Ekyo nno kikulu kitulaga nti betukola tetukuze bukuzi n'okukola tukoze eki. N'okukola tukoze. Banga singa emyaka gye mbaddewo nga nkola bibi singa ate kati bingi kubanga kati bandaze ndi nkola birungi. Olaba gwe oyinako webituuse. Naye Haji omuzannyo guno wagute. Guluwa. Kwane engato yennyini gy'okubye. Omuzannyo wagutegera oli mu Timbaland. Timbaland. Nawe. Omanyi abantu balina enjogera nti abo bayimbi ba bandi. Eno logo designer webagisikaninga esoma waliwo kubyambala nga tebisoma esoma. Haji. Okay. Serena weteeseteese otya nkola mu rehearsals buli kanaku abayimbi ab'enjawulo bavuddeyo okuwagira ebintu byonna mubikoze over the years kyanjawulo kye kigenda obeera ku Serena this time around. Ekyenjawulo kyemmanyi kunze ebbanga lyemaze mu kintu kino kuba kati gwe gwafuuka mulimu sigezaako basuubire ebirungi byereere saagala bibasunirako wano niyo omuntu akoze rehearsal aba agattako kitegeeza agattako ku kyakola ki ku kyoba omanyi kati balinde bulinzi batuuke butuuse mu budde security gulugulu ebyokulya n'okunywa byonna bwebiri. Waliwo eyadda ngamba nabadde awo makindi wansi awo nga ku Papa Sport olina nga Ssemwanga waaki Haruna temwamugambye nti Serena yegenda kufunda tulabye abantu ababaddewo before njagala esooke kufunda opakawo Serena gikube obalina oli yangambye Haji mwandi muwonize Serena eyo waliwo akantu akali ku TikTok oyaga Jime amaanyi gampedde saagala kabeewaako sikagala kola tekajja kukola batwalikaawo emiryango ne bagigala ku ssaawa emu omuyimbi sijja mwogera naye katola aba agigala ku ssaawa emu kwoyo omuyimbi olwo Haji. Alhamdulillah kyonna ekijja naye nga nsinga kwagala kirungi nti essaawa zigenda okuwera emu nze mba nninnya ku stage kubanga nkoze rehearsal ebbanga lyonna ate ekikulu n'abantegese wateeseteese n'ekintu kino mbaagala era twenyumiriza mutuga tukole kano tubakube kano tebakalabangako ku mulundi guli mwalaba sheeyo nti ye ani yali kuweri mujje tutuule kyekyenjawulo kitugenda okuteekamu eno show ekyo nno kyama kyaffe. Mutegese n'abantu tutegese ne Keti promotion. Yes. Haji muludde naye ebbanga era ne kuba nyambako mu kusookera yaliko bebamu kuba nyambako Semakula weyanyamba nafuna n'oyo ne banyambira ddala. Sofa Haji wakayimbira emyaka giringa emeka kati? Emyaka nyinza obutagijjukira kubanga kati ni musibudde bwa nnyimba ennyimba nziddemu zingende mu bwongo naye ekitoke kyali kya 2 Mwami Kaya be basoma myaka 2 20 years of Haji Haruna gwenga nkikubye kati Katonda omubanja ki bulamu n'okweyagalira mu byenkoze obulamu kikulu n'okubyeyagalira n'okubinkuumira kuba teri ayagala kukola ng'afiirwa. Wano baŋŋamba oyinawo ekitabo wowandiika emikolo nti Haji oyo omu ku basinga okuyimba ku mikolo ayina n'ekitabo mwawandiika emikolo gy'ekitabo kirudda obadde oyagala kyoli wa revenue
owulidde wanje baŋŋamba ekitabo olina bbulaka buku nnamba ekitabo nyimba ku mikolo naye olumu ntegeragana ne kasitoma wange ne baba talina ssente engeri gye njagala nnyo okulya nti ndi mu bya mmere mba nkola risaaki ya mmere naye ne muyimbiramu revenu temujja atula kubukedde TV1 it's never a dull moment ng'oli ne Haji Haruna Mubiru musajja mukulu ali so funny ali easy going however ate muganda wange y'omu ku bayimbi abantu gwe basinze okwagala Haji okwata essimu kika kya iPhone ate n'endala nyina nyina yeziriwa gundi mwana kyali awo oyina bbiri kati eno gye ntera olaba n'abagagga iPhone ne Jona agirina naye Haji kati waba agirina ayina buno obula naye eno 15 oba mulalamu naye kati eri gye ndaba nnyo n'abagagga eno eyo gye ndaba ennyo kale muganda nga atulaba Haji tutuule waliwo tutera otutuula omwana nga waleeta akatogo kaffe ak'enkoko ndowooza Jona wano tubeere wano Haji biri sijja bbiranga tebannatuwa ssente gwe yatuwadde ssente wekka nkulaba badde onseetinga nze njokye mu bakama bange gwe ng'ofunyemu bulungi naye nga Haji Haruna Mubiru asofa abantu bagamba nti Haji kyaddaa ky'abakyala abakoleddeyo enteekateeka era bakwesunze ku lunaku lwa Serena bayimbi kyabagenda okuwerekerako abali confirmed abayimbi bonna abasinga bali confirmed era buli kukakuva kati nezine ennaku ezisigaddeyo togala rehearsal gwe mu wiiki eno naye abayimbi abalala bajja bangi kubanga abamu bajje mu balaba ba Aibani ba Maureen Nantume ba Samisa Kisemukula ba Kenzo Eddie Kenzo president natidde ne Grenade yakoledde draw yes yakoze rehearsal agenda kuyimba obo n'abakimiki bonna David Lutalo kaziwe kapo banji kubasagala kumenya we namenya njabali kayo banyigira Lydia waliwo n'omwana omulalani umusajjawo ani oweno mu kizungu ajja kuyimba naliko nalaka video ka rehearsal nga muli ne research ne bakulangira okunywa ebiragalalagala ndozo lwa kubanda abana banywa ebiragalalagala naye era sijja kwogera byakola research sijja kwogera byakubanga oyo ye mumanyi nnyo manyi omuntu gwali osuze naye mu kasoli akamu okumala emyaka n'emyaka nga muli waka muli amusowaani emu oyo aba akumanyi naye kakati ekyo yasaze kigambo yakisaziza jambiya kiteme nisa kitukutumbiddeko muganda wange wonna wooli Haruna Mubiru nina ekintu ekigenda mu maaso 20 years zetubaze oyinza okugamba nti obaddewo ng'oyimba abantu kye bayita good music weevu eriwo currently abantu bayimba ebibayisaawo abantu bayimba bye baagala abantu abamu ne bitabalabikira bulungi ne bagamba music industry yaffe mugyonoonye Haruna Mubiru basirise waki musirise nga waliwo ennyimba ekikabo ekitezifuluma current tetusirise naye ekintu kyakukwata mpola omanyi mu byenfuna buli omu alina wakunyonnyola ensonga ze olusaba mutuufu nga obwetavu tebumanyi tteeka ekikozesa abantu ebimu era agamba kankikoleyo omulundi gumu mbiveeko kabe malaaya agamba kanyendeyo abasajja basatu wenafuna zino sente mbiveeko naye ebizibu byo biba bikoze eki byo bijja byebirinze kakati n'omuyimbi oyo bategeera kati nze nina mukwano gwange liri pazi era ayina n'ekivulu Ero Beach naye bw'abanga azze wano nga arizoninga bulungi nekyakola akimanyi nti kiki naye anoonya ki sente kati muzimuwe addeyo ayimba ennyimba entuufu yagamba ayimba ebigezo n'ayimba biki abantu nga tebabiwuli genda ogule emmoloka tebagitegeera kati oba bagikuba naye si kyekyali mukuwemu genda ogule emmotoka ojja kufa nga toguze emmotoka buli omu byebirooto yayogera ku birooto naye n'agenda ale nadda bebe abannange kaanaako kakati sebu tuba tunulize eriiso Joji naye n'abakasitoma baffe bafaanyi baffe tuwane ffenna kubanga bwe baleeta ebyekibundi ebyo ebintuntu ate bo basanyuka nnyo n'olaba nga n'emmeeza bakola ki naye woleeta oluyimba nti
nti ekimaze ennaku esatu nga sidda embeera gyompisaamu gwe bonyiigoswakira nnyo nga tekimanyi timba bwanyigamira kyenva ndwayo n'empisawo nza anako w'ennyombo ogamba nti kati okitegedde obulamu bwaffe bwonna tutambuliriza obulamu bwo bwonna obukuumira mu maka obulamu bwo bwonna obukuumira mu maka kati buli obeera nga obulamu tebuteredde waka tekiba birungi so kati n'abaana abo mbagamba wema muyimba ennyo meseji nga zawaka mu nju mubuulirire musomese kubanga ffe tukyakulabirako tuli basomesa yes musomeseza haji era omuntu ali eyo nga tasiima abaako ekikyalo kati gavumenti wakite mukigamba zino eza organization zebaba bagize ne batuwanga ne tuyimbayimba ne lusaasaana okusinga we banaatuula nga lutuula balya sijja kuyingirayo eyo tugende era ontaasizza kuba nange omulimu gwawe obadde ogutadde mu lusu naye mbadde mbataddemu oyo yali ku saidi ki terakaya akolera abantu naye nga haji njatumalirize atuddeyo mu studio ze wa Seguya ne Nakalema Shadia ebigambo bye bisembayo njagala Seguya mu Amerika naye kyeyekoze balina abaana bameka mu Amerika sebera kumanya muzazi mulungi Seguya nange nkuyina wankubanga naye kati naye nkuyina olina bameka abaana azaala mu Amerika kakati alina okugamba haje buvuddeko eyo mwana mulenzi ono omusiraamu ono mukazi we obadde okimanyi ono gwe yali tambuza nnyo no by the way mu kitoko omwo kawedde mudda yatambuza nnyo eri emboozi oli mukyala w'omulala bamuwasa yasenga ogitambuza vijeji yoyo era gambe kawedde mudda tubadde tuli awo nga gundi amanyi bwatya mubaka obufunye ssebo naye tuli ku Serena ngenda kusoma mwezi mwenda nga 10 Mukono 11 Masaka tuve Masaka tugende Kayunga nabe mitiya nabatulinde naye ng'okuyingira tebo 10 okuyingira tebo bagigula milioni 3 tiketi ekutwala ku tebo ya mitwalo 37 n'ekitundu tebo teri yaguuni nti omuntu oli omu osobola okuleeta ssente z'olina 37 n'ogenda ku tebo eriwo kuba tuba twagitegese okitegedde so emitwalo 37 n'ekitundu ezikutuusa ku ki naye obanga osobola abantu 8 eyo tebo eri ku milioni 3 ate tiketi VIP ya mitwalo 15 tewaliwo ordinary VIP emitwalo 15 ziri wano Wammanga ziri ku Papa's Restaurant ziri ku Paka Last Restaurant ziri ku H&M eri wansi wa Paka Last H&M Restaurant tiketi zitondebwa ziri ku Jude Color Solution ziri ku Serena so kakati poza ate MTN netwa discount bwoba oyagala okugula ku MTN onyiga *165 *20 yes awo emitwalo 15 egyo nno oba ogiwonye oba ogigulire ku mitwalo 10 naye n'okwewala ensindikagano nezire ze 15 muzigule wano ku H&M Paka Last Papazi zigwewo nazo kakati atayagala oluyimba lwange era bakikoze mu period ya yeno concert onyiga ufuna kola tune ku luyimba lwange onyiga *17 *15 yes *17 *15 yes awo ngofuna oluyimba olupikira n'oteka mu kola tune yo bajja kubira abe MTN bakuwe ekirabo kya mitwalo 10 bweddu mu period eya concert bakikuwe gwogenda oli mu Serena ekintu ng'okiwanise nnyo haji yes anti bye tukoze bana mbebaza nnyo abawagizi baffe ab'MTN ababukedde buli gundi yonna buli omwanya na kyakoze mu kintu kino bannange mbebaza wabula tukeereko munda gisagala ntuke ssaawa emu ate nga bagamba abantu tebannaba kutuuka olumuba muliriddawa weewala ensindikagano weewala okutuula obulungi asasudde 15 ojja kulinaanako abali ku tebo singa onooba ate ng'okedde singa ate onooba ng'okedde
Yes. Tweyanza nnyo tweyanzege amugana nge Jona Mitala Mr. Tike kosa abali ku kyuma Dennis Okolo mulimu gwa kabi Peter Kanakulya Big Boss Justin Nakagwa n'abali mu studios gye tudda kati Nakalema Shadia ne Josephat Seguya anze Musa Semwanga mbagaliza olunaku olulungi. Barugema Property Services tulina poloti amayumba n'ettaka lya farm oba ery'okulimirako ku buli luguudo oluyingira ekibuga Kampala tusangibwa Mityana Road Buloba Kalambi okumanya besingawo tukubere ku namba za simu z'olaba ku screen. Byebyo nno munnange Haruna abayise ayongedde okubakakasa nti wakubeera ote mu disappointing abadde amaze ebbanga ddene nga tategeka. Seguya twayogedde wano ku girl child n'owolereza. Kaakati tulabulako ku baana mbadde nga tubulira nnyo abaana ab'obuwala bulirako ne ku baana ab'obulenzi. Kyekituukawo singa mbairako naawe akaseera katono nnyo ne njagala okubba buli kimu. Nembeera naawe nga nkwagala noyagala okunziba buli kimu lwaki onziba? Wabiri kati. Sha, kati ate mbulire nalibuliridde bawala abaagala okubba. Yagala babbe. Ngambye bulirako ku baana abalenzi ekizotuukawo nga oyagadde ku naagala okubba. Tubevaringako n'abalenzi. Nedda kyendaba mu Samala nga tugenda mboza boda nti abantu bayitiridde okubulira girl child ng'agenda bufumbo ne batafa kubulira boy child ne tutuuka nti tumanyi bye tukola. Kyovola buli kaseera tamalaako. Munenyeza bwerere nzani yangamba nti okumalako okola bwoti bakoja kitonsa bali eri tebalina kugamba omalako ekibuzo kyange okyetolodde tukireka tunakiddira enja tugende mu boda. Wale kubanga bagikereddeko Bukedde TV ekyayalero muganda wange akubuuzaako yeze MC Masonko w'ekisindogoma 2020 Saimo ne bashibuga ina bwakita ekisindogoma kyange naye kale obanga tula muganda wange nze Masonko muganda wange ndiyo nyumya mwana banafa batusenda ku mirimo boda boda baba n'embozi zize sate nga zigiza kyekirungu blood ashekiri mugamba bulungi lisitende ne munkubyeko eno kimu pikizibeera mpya lwaki enso tuvuga abasajja bayina mu kasente tosudde yanyate naawe wekiri babamu n'akasente bagenda ku nnyonyi naye abaana b'entebe beeyagaliza mbubongi gye bavuga bali ku nnyonyi bavuga mpya lengera ennamba zonna zibeera mpya abagenda ku nnyonyi babamu n'akasente babamu n'akasente bamuvuga empya nembisi bana bagenda ku nnyonyi tebaagala piki nkadde ate baagala nkadde tuyisa mu kkubo tebaagala piki nkadde baagala zitambula olina okubanga mpya eba okuba nga mpya mulabika mubaseera baaba tubaseerera tutandikira ku kiwayo ogendayo ogenda ku kisaawe oba okitegeere nawe obeera muli ovimba omala mubuuza nti ogenda ku nnyonyi okola oti mubuuza naye asobola okuŋŋamba mbw agenda ku nnyonyi ne mutwala baba bamanyi oluzungu abo bagenda ku nnyonyi kati mwogera bitya mwogera biki bannange tulinamu olusobola bavuga tulinamu omugambo namugenda munyumya mutya twale tulina kibozi kinene nnyo era mugenda kotogenda osirise njogera ebbeeyi gyagende omugambo tebbeeyi omugambo tebbeeyi nawe mbuuza mu luzungu gwotwala bekunyize sitwala bakunyonyi kati mubuuze munyume mu luzungu mugamba 10,000 we go omugambo otya 10,000 and we go 10,000 we go kyakanamu tumulinaamu ndi eno n'abavuga bagenda ku nnyonyi ng'osese ennyonyi omusaabaze omugamba mugenda ku nnyonyi omugambo otya munyumya omuvuga ba ku nnyonyi aliba muzungu bamu balinye n'ennyonyi nga bazungu omugambo otya era kisinziira kubanga omusaabaze tasobola kutandika mbuuzi nga yetagitandise bwajja n'akugamba ntwalaako omubuuza waawe abagenda muzungu ogamba otya where are you going nakubugamba I'm going to airport so nomugamba you give me 10,000 nga tweyongerayo bwagamba nti nsalirako omugamba ta mu luzungu ffe tutera kuba na discount kubanga ebintu bibeera bigereka abantu ba wano bajja nga bategeke esebo